Ebimazeemu amaanyi bingi. Tinempagi kwe beesigama za mpumbu. Za Kirundu. Aye no Kirundu abe mulamu naye kati Kirundu ng'ate aliriddwa akawuka. Amenyeka mangu. Kuba kati gwe kumawa akafaananyi nga mwagamba nti omukulembeze wammwe ye Kyagulanyi. Kubanga ffe baatuvaako. Ffe byatulema ne bigaana. Kati balina firebrand yani Kyagulanyi. N'asooka n'amyana. N'ayitamu. Kati ate gwe weesigamyeko n'ayitamu gamba wali musajja ddala taasabulamu. Bw'olaba Kanyama muli mu lutalo naye n'olaba Kanyama ng'ayitawo. Taamala emirundi we yaggambiranga nti Naalongo omulaba adduka mu looja avaayo gw'atembeerera ogenda. Oba onookolayo ki? Kati Kyagulanyi alina eddoboozi. International community ng'emutunuulidde. N'abalala bonna bwadduka kati gwe kapere waabwe asigaddwa n'okola ki? Gwe futu sooja. Fedda bwe twakubanga omupiira ne tugenda eyo mu byalo. Wabeerangayo eŋŋumi. Ne bwe walabanga omunywanyi gwe musinga okutendereza amaanyi nga bamunyize. Ffe twatandikanga butandisi kkubo. Ffe tetwalindanga. Kati n'empagi kwe babadde beesigamye eza Kirundu ziriiriddwa n'empumbu. Ogyeesigamako emenyeka bumenyesi. Menyeka. Lwaki Besigye yatwalatwalako yafubanga n'abaawo kati nga nammwe abanaaluleeta mwinage gye kale era ne bigaana. Naye nga waali. Ne bigaana. Ne tugamba abaalemwa ne tudda ebbali ne bafuna firebrand. Naye firebrand ate yasobola okuyitamu. Ekirungi nti teyaddukira mu ggomesi. Kwezi Robinson n'obwongo tubufunira eddaayi tusobole okubikka obubuyabuya nga n'enviiri bwe twazifunira ddaayi tusobole okubikka obukadde. Kibeera kikolwa kya bukwenyi nnyo okuyita Kyagulanyi omutiitiizi olw'okubanga yadduka ekibambulira. Ate ekibambulira kye kimu ky'onenyeza Kyagulanyi okudduka ng'oli mu kunenya abaakireeta okukiteeka ku Dokita Kizza Besigye. Era ng'olaga nti empisi bwa Dokita Kizza Besigye gy'ayisibwamu olunaku olwaleero tekusanyusa. Ekikolwa ku Dokita Kizza Besigye kye kyaddusa Kyagulanyi. Era ng'ekyaddusa Kyagulanyi kye kikolwa ku Dokita Kizza Besigye olunaku olwaleero. Ffenna singa tunaabeera nga tuggweredde mu makomera, ani anaayamba munne? Omanye ensonga lwaki ekaseese amagye gaatwala obuvunaanyizibwa bw'okuziika abattibwa mu lubiri? Gwe ate ani mu budde obwo yaliziise munne? Ensonga lwaki ne mu magye mubeeramu kye tuyita battalions oba units ez'enjawulo? Kwe kubaako ekibinja ekinaanunula kinnaakyo singa kinnaakyo kinaagwa mu ambushi. Sserwanga Lwanga yawambibwako. Naye olw'okuba ekibinja ekirala ekya NRA kyali kikyali in operation, kyasobola okununula Sserwanga Lwanga. Lord Mayor Erias Lukwago olunaku olwaleero ali ku mpingu. Nga ne bw'olaba Dokita Kizza Besigye tayagala kumuwozesa kubanga eyali badde amuwolereza olunaku olwaleero, naye mukwate. Kuba akafaananyi nga Dokita Kizza Besigye olunaku olwaleero looya we ali bweru. Era omanye ki kyayitamu okubanga ewali looya we ate naye wennyini waali. Ekyo ky'oyita achievement, ani anaayamba munne? Senga ffenna tunaggweera mu makomera. Ani anaakuba enduulu ku lwa munne? Singa ffenna tunaggweera mu makomera. Okufa kw'omuntu ku kyalo si mawulire, naye okufa kw'ekikungo kutuuka okutusonza ssente nga bannakyalo. Tunoonye omulubaale tumanye lumba eki olutuga ekyalo. So saagala otunuulire kufa kw'omuntu ku kyalo nga nsonga, wabula twewale okufa kw'omuntu ku kyalo okufuuka okufa kw'abantu mu ngeri y'ekikungo ku kyalo. Senga ffenna tunaggweera mu makomera, ani anaayamba munne? Era okakasa
gwe ekyo kyokola okujja n'okwata vidiyo ate n'ogiteeka ku YouTube n'akasente n'ofunayo ng'oluusi n'ennamba ogitaddeko ayagala okulanga naffe kuba kwene ennamba ayagala okulanga naffe kuba kwene ennamba okujja ne weererejja kiyamba nnyo Dr. Kizza Besigye okusinga Kyagulanyi gy'ali oba vidiyo gy'okola ku Dr. Kizza Besigye eyamba nnyo okusinga posti oba tweet Kyagulanyi gy'akola ku Dr. Kizza Besigye mu bimu ku byennenya Dr. Kizza Besigye kwe kubeera ne balooya bwe bali mu kkuti y'emu mu bimu ku byennenya Dr. Kizza Besigye kwe kubeera ne balooya bwe bazannya ebyobufuzi sigamba nti kibi okuzannya ebyobufuzi ng'oli looya ne sisobola kubeera na looya nga munnabyabufuzi ali positioned ate ng'ali mu kibiina kyenkulembera kubanga ekinvunaanyisa kiyinza okumuvunaanya ne nnyingira ekkomera nga ne looya wange ali mu kkomera ne mbulwako omujunyi kyova olaba olundi nabuuza nti looya wa looya wo ayina looya bw'obanga looya wo olunaku olwaleero ali mu kkomera nga naawe oli mu kkomera then kaakati omuntu nga Kwezi Robinson n'oli omusajja omunyi wa Waragi musobola okutegeera omugaso gwa units mu kulwana oba omugaso gwa battalions mu kulwana omu waawambibwa omulala abeerewo ng'asobola okununula munne omu waakwatibwa omulala abeerewo ng'asobola okununula munne ogambye ti omuti gwe twesigamye gwa kirundu gwanyama mu lulwana lwonna omuntu alina okusooka okubeera seefu ye komanda bw'oba obadde tokimanyi mu lutabaalo lwonna omuntu alina okusooka okubeera seefu ye komanda eyo y'entabiro y'olutalo mbuulira PPF eri ludda we watali Besigye na Lukwago nga bwe baba bakwata Besigye ne Lukwago kyawaliriza sekuritale jeno waayo okuyitamu kubanga bakomanda babakutte omuganda agamba nti olusala ebyayi ku nkolo lulekera munyeera kwandaala anaasaasanya endiga akuba mulaalo kitegeeza mu lutabaalo komanda yalina okusooka okubeera seefu komanda bw'abeera seefu kitegeeza kozi esigala ekyayimiriddewo ne bw'aba akomandingira wa Museveni mu 85 yaddukirako e Sweden eyo nga lunnyinnyiitiddemu naye abalwanyi baasigala balwana kubanga komanda gy'ali era ajja kudda komanda ye bamuteeka eruzira babanga abamutadde emagombe era kyekibeera ekigendererwa ku nafu ya kozi komanda omugezi adduka ekyosi ku lw'obulungi bwa kozi si ku lw'obulungi bw'obulamu bwe ku lw'obulungi bwa kozi era bw'olaba ng'omuntu adduse ekibambulya nga komanda abeera adduse ku lwa bulungi bwa kozi kubanga bwe bamukwata kiba kitta kozi oba bwe bamusaanyaawo kibeera kitta kozi Kyagulanyi tojja mukolamu mawulire ngattiddwa wadde nga gaba gajja kutunda nnyo era tojja mukolamu mawulire ng'akwatiddwa wadde nga gaba gajja kutunda nnyo kale mukolemu ag'okudduka naye nga ffe tumanyi nti mulamu golooza singa Besigye yafuna omukisa ogwo Kyagulanyi gwe yafuna okuyitamu teyali gukozesezza nga bwe yagufuna mu 2021 nga tuva mu kulonda kwa bonna n'atolokera mu Gomesi okutoloka si kabonero ka butiitiizi kabonero ka kugula budde na kuyimirizaawo kozi kubanga bweba PPF leero tekyaliwo kubanga tekyaliwo in actual sense tekyaliwo
nga ne Kyagulanyi bamukutte nga ne Nuupu teriiwo tubaawo tusigazza ki? Era ggwawo oli oba oyogera ku ki? Oyinza kwogera ku ki nga PPF teriiwo, Nuupu teriiwo? Olwo ffe bannayuganda tuba tusigazzaawo ki? Kale nno Kyagulanyi si gwe twesigamyeko, wabula ye yeesigamye ku ffe. Okugenda kwe kitukolera nnyo ddaani okubeerawo kwe nga tutunula ku malaalo, ddaani okubeerawo kwe nga tumulaba mu kkomera. Nabagamba ebuvuddeko ne mbagamba nti Kyagulanyi situmwagala nga mufu, mwagala mulamu, era situmwagala mu bajulizi, wabula tumwagala mu bazira. Bw'olaba omuntu ng'ali eggulu mu ngeri y'okuvaabiira ate olw'ensu, bw'olaba omuntu ng'ali eggulu mu ngeri y'okuvaabiira ate olw'ensu, kale nno mulekeraawo okutulimba nti mulumirirwa Dokita Kizza Besigye, wabula mumukozesa okugezaako okulaga nti aye Kyagulanyi talina kyali, Besigye ye Kirimaanyi ali mu kkomera. Mumuleke akole obusibe kati, Kirimaanyi waffe mumuleke akole obusibe. Ate ki ekibakaayanya? Lwaki buli we bamuleeta mu kkooti mujja okuvumirira ebimukolwako? Ate Kirimaanyi ali mu kimufuula ow'amaanyi. Mulekeze deni akole obusibe buba omusibe bwe bumufuula ow'amaanyi. Wano ng'oli kumpingo mukye kikufuula ow'amaanyi. Saanya ate ye ali nnyo kati Kirimaanyi, kuba myaka 6 consecutive ng'ali mu kkomera. Dr. Kizza Besigye bw'ogatta emyaka gye baakamusibira wamu, ndowooza taweza myaka 3. Ate kino kye bamusibye guno ogusembyeyo gwalimu bwe gusinze okutwala ku budde obungi ennyo, naye abadde taweza myaka 3 ebbanga lyonna lye babadde bamusibidde mabega, wadde nga babadde bamusibye emyaka mingi. Mujjo kikyentegeeza simunafuya naye bwe kiba ng'ekimufuula ow'amaanyi makomera, ate tusaanya amusinga amaanyi. Ne Olivia Rutaya amusinga amaanyi. Bwe toyagala kubawa amaanyi, naawe genda bakusibe. Era waliwo omubuyabuya omu, His Excellency Kyagulanyi bwe yageramu ekizayiro n'avaayo n'akola post. Waliwo akasajja akampi ennyo kagamba Bobi Wine okugendamu ekizayiro si kibi, kiyamba ffe. Akasajja ako akampi ennyo nyo kampi naye kawanvu ekimala okumanya ebiseera by'omu maaso. Omubuyabuya yajja naŋŋamba by'ayina bye nnoonya, nze ayina by'onoonya. Kuba nze mu bye nnoonya simuliimu ssente zammwe zombi za kutta bantu, siziriimu. Era bwe kiba nti abagagga beeyisanga mmwe nga ne ssente musobola okuzikozesa okuziwa abavubuka abo baaluuni bagende batte bajjajja b'abannaabwe, siyagala bugagga bwammwe bwe buba nga bwe bw'obugagga. Kikyentegeeza kudduka si butiitiizi, kuba kugula budde. Lwakuba nti waliwo akabinja akamu, era nga nabo bakwezi mwe bali, akaali kaagala ennyo obulamu bwa Kyagulanyi, buzannye ezzaala bayiseewo bye baagala bo nga bo. Kyagulanyi tayina kubeera mujulizi, Kyagulanyi alina kubeera muzira. Ate n'ebigenda mu maaso ku Dr. Besigye byejjeereza Kyagulanyi, byejjeereza Kyagulanyi n'omanya nti olaba ono avaabiira ati eggulu, ate olwo abakukwata ku nsu mu buyabuya najja Kyagulanyi addusemu ekizayiro. Naye nga amaze musajja wattu emyezi 2 ku dduka eyali badde ajaguza nti
kasita agenze ali mulamu tunaddamu. There is a short girl. Yajja n'agamba Kyagulanyi okugeramu ekizayira kituyamba. Ndowooza kakati musanyufu, nali musanyufu. Nga naye bwe wali omunyiivu. Very short, but tall enough to know what the future holds. Ate olugalo luno sirukusonzeemu lwa just waliyo enkya. Waliyo enkya ojja kumanya nti bye nnina gwabyonoonya. Era ojja kumanya nti mu byolina sirinaamu kye nnoonya. Ojja kumanya nti okusirika si butiitiizi. Ojja kumanya nti waliwo ensonga lwaki Golodi akulira mu ttaka. Ojja kumanya nti waliwo ensonga lwaki Golodi tabala ku miti nga miyembe. Oligenda okuzuula nga kiri too late for you. Nze yeekolera itongwa. Mwabe ebitongole by'ebyokwerinda obubenje buno obukudde ejjembe ku nguudo. Kamera ezo ze mwateeka ewa Kyagulanyi muziteeke ku nguudo. Muteeke kamera ku zi highway. Muteeke kamera ku zi highway. Otherwise bannayuganda bakyafa nnyo. Waliwo ebikolebwa ku nguudo bye mutateekako birowoozo. Enguudo ezo zisobola oseerera. Ate ziseerera nkuba. Munoonye ki ekiseereza enguudo. Munoonye biki ebisuulibwa mu nguudo. Obudde obw'ekiro. Kuba bwe weetegereza obubenje kakati bugwawo nnyo mu budde obw'ekiro. So nga ate emmotoka n'emisana zikola ki? Zitambula. Munoonyereze ebiteekebwa ku nguudo obudde obw'ekiro. Mukebere ebiyiibwa ku nguudo obudde obw'ekiro. Otherwise mulisanga bisenso ng'abagole bagenze dda. Kinneewuunyisa okubanga ne gye buli eno temumanyi kyakuba Katonga. Ng'era mulowooza nti nkuba yabimba n'eyabuluzaamu Katonga ate ng'azimbiddwa ku mazzi. Muteeke kamera ku nguudo. Mumonitalinga ebigenda mu maaso ku nguudo. Otherwise mujja ssanga bidaala ng'abagole bagenze. Enguudo ezo zirina ebizikolebwako. Enguudo ezo zirina ebizisuulibwako. Enguudo ezo zirina ebiziyiibwako. Nze Itongwa.